akaviiri kano kakusiibamu naye ngamba agenda kunteeka mu kakyala nga bwafaanana okusuubiza ki memusuubire ekirungi kyereera agenda labika ng'omugole asingeko ne ku bagenyi owulira otya naye ebyaddala akaviiri Allahu akibaru simanyi ndowooza onfunirayo afande ankuume kuba abasajja bajja nakunkwata naye afande akuume musirikale bafune mukazi oba musajja mutuufu nyiridde nnyo banfunireyo bana abasirikale ng'abakazi oba basajja mikisi annange tuli wano buloba ewa Betty's Touch and Beauty Studio. Maama Nalumansi nga bwolaba bamuyoyosa akaviiri n'afaanana abagenyi n'ennyongera okujjukiza nti gwakomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups enamba eri 0706794729 onkoonako ku simu nenzija nkulinda ku ssaawa entebe n'enkubuga paka ewaka ew'oku mulyango. Oligula n'olivaako myaka ebirala ebiri batusemire olinga 10 n'ezo. Kale omukulu gutandika tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad n'essanyu lya nsusso kuba nti tuguse ku kyalo buloba ewa Betty's Touch and Beauty Studio. Tusangidde Betty ono ashifutinga ageza kulaba nti atereeza wano ewapya ayina waava mu kizimbe ekikadde ayingirira ewalala ewapya kitegedde bulungi nnyo. Twongera okujjukiza nti ono alina omukolo gwonna kumaseza omulembe makeup omulembe na video shootings n'ebirala byonna bw'oba ng'otukoonyeeko tukutuusa butereevu wa Betty's Touch n'ennamba z'olaba kapande wansi awo y'ennamba ya Betty tujja bbanga twogerako naye maaso awo naye bwe mbadde nzi olunaku lwaleero sizenzekka nze ne Maama Nalumansi ombwati Maama Nalu mumanyi okuva gye twatandikira emabega paka embeera bw'ebadde jja so Betty bwe yamulaba n'agamba mulete Maama Nalumansi tumuyoyote tumukube makeup afaanane nga abagenyi nga bw'atera okugamba so tumuleese naye Maama Nalumansi yantegeezezzaako ko nangamba talina mwami naye oba tekujja bba kunoonya naye g'onaaba ng'olabye n'ogamba nti kati nsobola omuyimiriramu okitegeera oba nze muko ng'oyita wanga mbeera nga nkutuusa Maama Nalumansi okuyimukamu wano kati ni nnyo tuguseewo Maama Nalumansi obulamu bugamba butya obulamu bannaaye nze mpula kati ndi musanyufu kuba nzikuse olidde n'okkutaye bane bwe twatuukidde mu kimere bane ekye batukoze Allah akibaru so tutuuse wa Betty atwaniriza bulungi nnyo ate alina customer care bambi kwegamba togenda akaviiri Maama Nalumansi ndoza mula akaviiri ka Maama Nalumansi kaakano badde bakasoma akaviiri kano kakusiibamu naye ngamba agenda kunteeka mu kakyala kakusiibamu kano ate agenda kuteeka mu kakyala kebayita akapaata akaddala kali kennyini ate feesi agenda kungoba mu enkanyanya ziringa ekyangu ekiganda mbeera we 12 okitegedde bulungi nnyo okay Betty soko sembereko wano kali soko tulemu wa Maama Nalumansi kati ni nnyo nwalaba Betty ono mwana muwala wo naali wano emyaka olinga nga mwemeka 23 giyingidde oba kyabulabulamuko emyaka ejja ebitokuteke wansi sembera wano banayo n'omuwala byo gwe twogerako twaga muwala muto asangibwa wano buloba bw'otuuka wano ebuloba ekkuba eriyitamu ng'odda ensangi eriy'ettaka kati ni nnyo obera otuuka wa Betty's Touch bulungi nnyo okona ku simu ezo ziri wansi oba nange osobola okunkoonako ne nkutuuse wa Betty ono okitegedde obulamu bugamba butya obulamu bulungi alabika bulungi mwebale kusiima osikiriza abagamba agaye bannange osikiriza gwe tewaba wakusemberera nange nina obujja Maama Nalumansi ye tanava ku mudaala tanava ku lujja gwenze nkugjeeko ayomba gwanaamanya ndi mulogo yabbaloga manyi okulwana nina emmundu buli kimu kirina guwo ngenda kukubirako ekikola nino ndi serious obulamu bweyagala Maama Nalumansi uno tugguse naye wano bulungi nnyo mannaye nze ndi musanyufu okulaba nga muzze kuba mbadde sikisuubira era tokisuubira mwebale kwerekereza ne mujja bambi
Tusuubiza ki Maama Nalumansi? Sha. Mama sisi okoddemu yimu kati nyuma Maama Nalumansi bira wano kumpi kubisembera ku wano beti. Otusuubiza kinga bula bwafaanana bwoti akaviiri ke nga bwafaanana okusuubiza ki? Memusuubire kirungi kyereera agenda labika ng'omugole asengeko ne ku bagenyi. Kati ye nga bwafaana gwe tulaba oba oli mwerumu oba make-up yakwerusizza ye kale ne bagita bati ye gyalina Maama Nalumansi. Alina twin one. Twin one. Yebeera etya? Wano mweru, wano wa chocolate. Kijja kitya? Betanga wanjawulo nti wano mweru nnyo ate wano siweeru. Kyabuzaale Maama Nalumansi gwe kityo oba gwe yalageza kwekyusaamu? Kale ekika kyewaffe bwe kityo. Bakola batya? Bakola bbiri ku mubiri. Kiri mix. Kati ogenda mukola otya yasobola okubalansinga? Kina balansinga really? Bwe kiri. Tulinde bulinzi. Mulinde bulinzi kijja. Okay, maaso ku lutimbe tuli wa Betty's Touch. Kati weyongere mu maaso mulabe ngeri agenda okikolamu. Maama Nalumansi agenda ofuluma wano ng'afaanana ng'abaki? Ng'abagenyi. Aya basi, kati weyongereyo mu maaso.
kale tukyali wa best tugenda mu maaso obedda mbiraba nga bwe bitambula kuva ku makeup yetwatandikidde so tweyongerayo mu maaso emikolo gituwa Maama Nalumansi kitegeera nga bwe mulaba wano Betty step eno gye tuliko gye bayita batya kuba makeup yetumulabye nga bw'abadde atambula kustylinga ka makeup tukalabe nga yekafaananyi Maama Nalumansi okumukolako okusanza otya simusanzeemu buzibu anyanguyidde nnyo kusinga ku be mbadde nkolako shuwa kiba tumanyi nti oba y'anaakaluba nnyo adde mukazi kale kwegamba nyanguyiddwa okusinziira tunnyonnyole kakoowekoowa tulaba olina akantu kayongeddeko okuliisa obukoowekoowo mwagambye buleeta otula tunalaba ye bwe yeebaka akoowekoowe kano tukongeddeko lwa nsonga akake kennyini katono ate kongerako ku bulungi akake katono akongerako bulungi bw'omwongera akakoowekoowo omutwe yengera obulungi nnyo n'amaanyi kitegeeza nze alina obukoowekoowo obungi ndi mulungi okusinga ku bantu abalamu abalina obutono era weesiibye bannaye ndowooza batulamulaba embeera gye tulimu wane ya Maama Nalumansi. Maama Nalumansi sofa kati owulira otya wane tutuuse bannaye tulanze nabangobyemu obukadde nze nompula neetidde n'okwetya nnyinza n'okweyitayo n'enzira neneenona osobola n'okweyitako neddayo neweerona bwenona onaddirayo wannamutebi ndowooza nga takyakutegeera nze nannoonyemu obukadde sikyawulira nkanyanya okitegeera mazima bamuyita bamuyita Bettina nze ndi Reddit touch Betty's touch makeup studio ali wano buloba tuli eno buloba bambi ali mu kunjoyoota era ng'omugenyi bw'abeera bankozeeko olususu nze nantulanga omugenyi nze neetetenkanya abantu waliwo bayibuuza gamba ki ekigenda mu maaso Maama Nalumansi anoonya musajja afunye omusajja leero birthday Embaga kiki omukyalo ono bambi yampisa nteekemu ssente okusinziira abaami baganya okunteekamu ssente n'agamba nze kambalageko nti nsobola era ntaddeko kati ndi happy ndi musanyufu just mu luzungu Betty nga bulaba ekintu nga bwekitambula gw'olira otya like omuntu okuba nga omukozeko n'agezaawo kuba nti avaayo bw'ati bane kwegamba kyekirooto kyange kyembadde nga njagala kubanga si kyangu kukola muntu n'omujja mu step gy'abaddeko n'akyukako bangi tubikola ne bigaana si byangu waliwo omuntu aba yeebuuza nti okomakolera wano wokka okola ki ekirala nze ntambula wonna wabeera oli wabeera ayagadde nze ntambula sigana kutambula omuntu waba ayagadde okumusanga ogenda n'omusanga wennyini ngenda ne mmusangawo n'omukolako okola bino byokka bya face nakusayiringa nviiri biki ebirala nsiba enviiri ntunda ebizigo mpangisa zigomesi nsitayiringa nkola ku bagole n'okutimba emikolo byonna munnange n'okutimba emikolo otimba olina ebitimbo oba just otimba ebitimba era oli wabeera ayagala tubikolako byonna so aba ayagala ebisingako awo asobola okuntuukirira tasobola okusala okutuukirira ku namba zange eya Airtel 0708 51 93 55 ne WhatsApp kweri eya MTN eri 0783 79 6 nesembyayo 9 okay Gomasi tuyina ennungi mu gundi zonna mu bbeeyi yonna tuyina ez'ababuuza ez'okwanjula kwegamba n'ez'okukyala byonna tubirina bagenda ku date we naye Gomasi omuntu gyambala nga agenze mukwana bagenze ku date kyemmanyi oyina funayo birthday manya gundi party dresses obumpimpi obulaga ekisambi ogenda okukwana ku date kati sira lwaki muno obeera omwambaza kigomesi ate agendanga mu dress enyangu okufungula nemba muli mugadde n'ebintu byanguwa kugambye okay kati step kije tuddako because tutandikidde ku makeup tunaye tumutuuse then mu styling ano nvi step kyeddako after here step ennako
njagala yambalemu okugomesi muzirabeko yesiteeku eddako mulabeko ekintu kyenkola ki kyembagamba nti kyaddala era gyekiri nebambi nsaba mupagire ne ku gundi ne ku birthday parties mbakolako abo yes. Ate waliwo abantu abalina firimu abalina video shootings ez'abayimbi olumba yeeyo siina buzibu yonna ngenda sobola gaana okay. Kale abatugoberera abatulaba katweyongereyo mu maaso nenawe nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda otuse ku kisaawe Entebbe tukukimayo okitegeera n'ekyo kola oyina kujja in time n'obookinga enamba eri 0706 794729 0706 794729 eyo enamba yange nzagikwata mukozese enamba eyo nga mwogera byembagambye ng'oyagala tuuka wa beti ono nkuleeta butereevu n'enkutuusaayo ng'okomawo mu ggwanga erya Uganda nkunyira ku kisaawe Entebbe okitegedde bulungi nnyo you book before n'osobola okutuukawo nga nze already wendi nga nkutuuse nkuvuga paka ewaka ewuwo ku mulyango then n'okuzzaayo ensonga y'emu naagala okwebuuza kyonna kye weebuuza it is 0706 794729 obeera onfuna butereevu nnyo ne ku imo kwendi waliwo abamu abagamba WhatsApp ebatawaanyayo ne WhatsApp kwendi ne ku imo kwendi nkuleeta ewa beti ono oyagala kushootinga video in fact bw'ojja oyagala shootinga video n'oyita munze ne nkutuusako ono omukyala nsobola okujja ku video shooting yo ne nkuwa behind the scene nga tewali na kusasula ssente kasita obeera ng'osasudde ono sayidi eno then kiba kiwedde kitegedde bulungi kusooka tuyongereyo mu maaso ne Maama Nalumansi ono tulaba ate gye bigenda okubanga bigwera ogamba n'ekirala kyembadde ngamba nti tetunda ne perfumes ennungi eziri ku mulembe mu bbeeyi zonna z'obeera ozaagalidde bazita batya nawulira gye bayitanga Chris Adams bwe bagiyitanga ebika byonna nga ziwunya nnyo nga nnungi nga newobeera ozezza olugoye tezivaamu okay. kale katoyengereyo mu maaso tulabe nga gye tulaga
nkutaddemu ndabinyiiza olina teekawo wano kale omukutu gutandika tusinzira okuba nga tukuweereza obedda mu biraba nga bwe twatandise okitegeera twagambye tuli wano buloba ewa Betty's Touch and Beauty Studio. Maama Nalumansi nga bwolaba bamuyoyosa akabiri n'afaanana abagenyi nenyongera okujjukiza nti gwakomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups enamba eri 0706794729 onkoonako ku simu nenzija nkulinda ku ssaawa entebe n'enkuvuga paka ewaka ew'oku mulyango era bw'oli boddayo ndikola ekintu kyekimu so airport pickups booking nga obudde bukyali. Maama Nalumansi Maama Nalu wangi obulamu bannayenze obulamu mpulira ndi mu bupya nedowooza empulya likyuse okusinzira ebintu byozolaba ng'era abantu basiiwuuka noono nakkolako wena naggobamu obukadde wenna olira ngoze bupya waze ngo olina emyaka emeka kirabika 6 kati ate olina emeka 12 bannange tuli Maama Nalumansi ndoza mumulaba bulijjo twogera ku mwala gwe bayita Betty engeri gyakola makeup ye nga tetunaba kubalagako so this is the first time yalaba Maama Nalumansi nga bwe yali ali twasobola kuba mulanga omuntu alinayo ebyokulya tuyite tulye tetugenda kusasuza gonyongero gwokuba tebanaye gwali eyo ng'olinayo emmere matooke piraawo ng'obifumbye bulungi nzija ne mwanyi nazo ono entubirya bwe tumala olya tetukusasuza teweeraliikira mbu ate bagenda kujja bakusasuza ennimbye tuzingira ddala kati so owulira otya naye ebyaddala akabiiri Allahu akibaru simanyi ndowooza onfunirayo afande ankuume kuba basajja bajja nakunkwata ogambye otya naye afande akuume tutwala omukisa guno okukubira omuduumizi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda Martin Okoth Ochola nti omukyalo ono osula mukira municipality asula mukira osula kakajjo asula wali eri mukireku mwawula zone just mufunireyo kabasi banga bameka musirikale bafune mukazi oba musajja mbutuufu nyiridde nnyo banfunireyo bana abasirikale nga bakazi oba basajja mikisi annange so Betty like ayina kyakwongeddeko ebyaddala anjigyemu obukadde ate nga tukyagenda maaso tetunaba kubanga ojaino genda bakuteeka engoye engalo enjala ezikyala nga bwe wayogera then after togenda mala ate oyambale mu gomasi bannaye simanyi nakumanya kuba sijja wambalangako sure kati gomasi gye bagenda okuwambala za bukadde na bukadde straight away from America gye ziva tebampa abuto obukadde etayi nga babungobyemu mu face Madamu Coleman Day yaziweereza okitegeera oyinza okubira munno omulanga abayera lye n'omugamba atunda bagenda kola makeup walala wonna ati soko kyalekebwa Betty wa namutebi ayina omukolo sure omukolo gwaki bagenda mwanjula ebyaddala mwezi ki wabulayo emyezi ng'ena namutebi tukuyita eno wali ogomasi ez'omulembe ogenda ziraba makeup ow'omulembe okusayiringa enviiri nja muwerekera muleete direct yangu ate Maama Nalumansi wanaabanga akulesa osanga wajja bba w'embeera y'okuteesateesa Betty abeere nga abakenderezamu abegomesiza bukadde na bukadde ku sente entini kituufu naye abasajja bamwe bambi mubagambe bayite mu kkuba eddala kuba njijja bayinza ofuna feeling abe bwegere ekireku mazima tubagaye bayite mu kkuba ddala ku 7 yonna badde bali soko kaddemu ogambye otya ababba baabwe bafune we bayitibwa balagirire we banaayitira kuba njijja basajja babe bajja funa feeling kuba nnyiridde si yenze ntumira ku bantu babakulabira ebunaayira Dubai America wane walala ntumira mikwano gyange gyonna ab'ebweru nga mu nju mwatyamu nentumira ab'emiti yena gye banzaala nentumira ab'omukireku mwenna ntumira kazinga kireka wonna mbagala nnyo sente ze zikyantimaye wala mukyala gwe bayita Mami Fati mutumireko mukwano gwa SB4 bambi nkutumidde nnyo Mami Fati nkwagala nnyo kwagalira ddala nga gye nkomeza mukama ako kyosinga okwagala waliwo ne anti waffe akolera yewala yatya mu nnyumba n'agenda ebweru nga bw'oyogera bamuyita Coleman Morin bambi nkulamusize naye kapa ayigiriza n'oluzungu bannange Coleman Morin nkulamusiza bambi ajja kubanga akoota buliro kale katudde ewakamukola
obugamba otya? Obulamu bweyagala. Okikola otya okulaba nga Maama Nalumansi mubika makeup afaanana bwe kati? Lwa nsonga kyenkola nkyagala, nga nze bwe nkyagala mbeera njagaliza bannange. Ate nga nange bwe ndabika omulabye nga nange bwe ndabika embeera njagala ne munnange alabike. So saagala mukola kintu kibi ate ave wano nga complaininga kiba tekikola. Maama Nalumansi omulengedde oli luno owai bagamba abawala abamu babeera ne fitina mwetagala mukazi munne amukola ekintu afaanane nga wakabi oba okitegeera gwe okijjawo ekyo tolina bujja. Simanyi nakumanya nze obwo obujja sibulina. Bankuza bulungi abantu bankuza n'omutima ogwagaliza kyova olaba sobola wulira fitina. Nenge bye bitadde ku bbali gw'ekikolo ky'okuba ng'ofaanana bulungi bw'oti nga bw'ofaanana kuba ebyaddala Allahu Akbar. Kizigo ndowooza nsobola okulagako kazigo kenkozesa ke kankola skin eyo. Akazigo wali muddugavu ne weeyerusa? Nedda. Nali mweru naye omanyi olina okweyongeramu mukono olabika bulungi. So ekizigo kye neesiiga kyekindabisa bwenti. Oli waba akyetaza era koonako ku ssimu? Ankoonako. Naba nga kifuna wayegedde ne ku perfume nazo kiriya? Byonna kiriya. Omuntu aba atulaba enamba y'essimu sooko gyogere tulaba abantu abanakuba banasindika message. Ennamba y'essimu eri 0708 51 93 eyo ya Airtel. Ku WhatsApp kweri? Kweri. Eya MTN eri 0783 79 6 namba yange. So banaye omwana omuwala ono gwendi naye yakoze byonna nga embiraba naye ate tukyali wano makatikati mutwinde mu kitundu kyaffe ekiddako nga tweyongera mu maaso nga tulaba te Maama Nalumansi ng'ate akyukidde ddala ng'ate ali mu Gomasi nga n'enjala kweziri ng'afaananira ddala abagenyi nga bw'agamba notuso bwe kiri. Kale katweyongereyo mu maaso nze Sonko Muhammad nenyongera okujjukiza nti gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda Airport Pickups nzikolera ddala nnyo jangu ku namba y'essimu 0706794729 ku WhatsApp imo wonna onsangayo. Nze mwenyini kamwakoogera onsanga okusaawa entebe nga nkulinze butereevu era ne nkuvuga bukolokolo paka ew'oku mulyango oba ewammwe gye wava safely. Ne bw'oli boddayo ndikuyambako ne nkuzayo ku kisaawe era n'okola ki noddayo mwannyinaze oba gwe omuganda wange omulenzi andabira emitala mayanja. So jangu booking nange namba ya business eyo gye nkugambye. Poze ebirala ng'onkubira weetaaga beti onaakola make-up then era nja kubanga naye mu kutuusaako butereevu nnyo nnyini ddala. Kale katweyongereyo mu maaso.